mwasuze mutya abalabi baffe abalungi abashuwa media katusuubire mwasuze bulungi tubakulisaayo mu mpaka zonna ezagenze maaso n'okuba nga zibeerawo mu weekend eno. Jjukira nti empaka nnyingi ezigenda maaso n'okuba nga zitojjera empaka ez'amasomero agali wansi w'emyaka 20 zigenda maaso wali erira n'okuba nga zitojjera. Premier League yagenze maaso n'okuba nga atojjera empaka ziri ez'abanaffe abagerman zagendedde ddala maaso n'okuba nga zitojjera naye nga tubalamusaako ne tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Kano nno kaba kanyomero ka mizannyo nange Emute Jonathan okakutuusaako wano ku Sure Media. Twagenda maaso n'okuba nga tubategeeza nti Sure Media twafunamu okutaataaganyizibwa wabula omukutu gwaffe guno omupya ogenda bugenzi wali ku mukutu gwo gwonna ogw'omugattamuntu gw'olina ku simu yo. Nobeera ng'oteekamu amapeesa ng'ate oteekamu ekigambo Sure Media Official n'oba nga otugoberera ku lw'amawulire amanyufu agali mu by'emizannyo, ebyobufuzi, katemba wamu n'abavubuka abaliko nga puroguramu eno mpya era yakagenda maaso n'okuba nga eyanjulwa ku Sure Media. Ngenda maaso n'okuba nga mbategeeza nti akanyomero kaffe kano katekebwamuko ssente bannaffe bali aba Wood Furniture. Wood Furniture nno tebajja bokka wabula beegatta wamu ne Mase Metal Works okuba nga bakola omulimu gw'okuba nga bakola obuvujjirizi okutuusako puroguramu esobole okugenda maaso n'okuba nga etambula. Wood Furniture basangibwa awo ku kyalo kye bayita Lukojjo ku luguudo oludda e Kayunga ng'ate bano babeera babazi. Wood Furniture bakuyambako okutuusaako ebibajje byonna byogenda maaso n'okuba nga weetaaga dining table, weetaaga emmeeza oba weetaaga sofa set. Genda maaso obeere ng'otuukirira bannaffe abo aba Wood Furniture olunaku olwaleero bagende maaso n'okuba nga bakuyamba eri ekibajje kyonna ky'ogenda maaso n'okwetaaga. Mase Metal Works nabo bagenda maaso n'okuba nga bakola omulimu gw'amaanyi okuba nga puroguramu eno egenda maaso ate nga bano bo bawelda. Bawelda bano bagenda maaso n'okuba nga bookya enzigi ezigenda maaso n'okuba nga zikola ku mayumba gonna. Bano bookya obutimba obugendamu enkoko, bano bayokya decals ez'amasomero, bayokya ebintu bingi nnyo. Bw'oba onoonya omuntu oyo omukugu agenda okwokyeza ekyuma agenda maaso beere ng'okubira ku bannaffe aba Mase Metal Works ku 0757 291217 nga nabo bali ku luguudo lwe lumu oludda e Kayunga. Sports waffe olunaku olwaleero tumutandikiddeko wali mu Honorable Drasse Football Tournament nga Honorable Drasse Football Tournament egendera ddala maaso ku bisaawe bisatu betu. Jjukira nti wano mu Honorable Drasse Football Tournament tulindiridde bulindirizi agenda maaso n'okuba nga ayitawo ku ttiimu y'abanaffe abanyange ne ttiimu eri eya AJ Sports Center nga bano bali mu kibinja ku kisaawe ky'e Rutengo. Bw'otunuuliramu ttiimu zino jjukira nti zonna ttiimu ziri ku bubonero busatu ate nga zeetaaga omupiira guno. Omupiira guno gwa kufana kuwona wabula yenna anaaba agenze maaso n'okuba nga agoba omupiira guno kitegeeza ajja kuba akwalifyinza ogenda ku round of 16 nga bano bali mu kibinja awo ku kisaawe eky'e Rutengo. W'otunulamu embeera nga weeri mu Honorable Drasse Football Tournament abo bokka be bamulindwa okuba nga tugenda mu mpaka ziri oba tukwata obululu waffe buli obwa round of 16. Ate wenkujjako awo mwezi empaka eza Honorable Drasse Football Tournament mba nkuvuga ne nkutwalako wali erira ng'emipiira gigenda maaso n'okuba nga ginyooka egy'amasomero egy'abavubuka abali wansi w'emyaka 20. Jjukira nti ttiimu y'abanaffe abakyaddondo ku quarter final yabadde egenda maaso n'okuba nga ekwata ttiimu y'abanaffe abo aba Buddo nga Kyaddondo yagenze maaso n'oba nga ewutula Buddo goal emu ku bwereere ate nga ttiimu y'abanaffe aba Musi nayo mu byalo erimu yagenze maaso n'okuba nga egoba omupiira wakati waayo ne London College eri London College Nansana era yagenze maaso n'aba nga naye agoba omupiira goal emu ku bwereere. Ttiimu y'abanaffe aba Bukedya nno yalumye n'ogw'engulu okulwanula Masaka SS. Jjukira nti omupiira guno wagendedde ddala mu maliri ateega goal emu ku emu wabula ttiimu y'abanaffe aba Bukedya yagenze maaso n'eba nga egenda maaso n'okugoba omupiira mu goals 4 ku emu mu busaale. Ttiimu y'abanaffe aba St Mary's yayolesezza amaanyi mangi nnyo nnyini ddala. Jjukira yabadde esamba na Musa ate yagenze maaso n'eba nga emukuba goals 6 ku bwereere. Bwetyo quarter final yagenze maaso n'okuba nga etambula. Olunaku olwaleero emipiira gendera ddala maaso eriraawo nga ttiimu y'abanaffe ab'Ekyaddondo agenda aba asamba Bukedya wabula ate ttiimu y'abanaffe aba Musa embeera nga weeri egenda kuba esamba St Mary's Kitende awo mu kisaawe erira. Bwe kujjako mu mpaka ezo nga bwe zigenze ngenda kuvuga nkutwale wali mu mpaka
eza Uganda Big League ng'empaka zino nazo zigendera ddala bulungi nnyo maaso nga bwe twabagambako emabega ku analysis gwe twasembayo okukola ne managing director wa Mase Metal Works twagenda maaso n'okupredictinga team eziyinza okuba nga zeesogga ekibinja ekisooka wano oba giyite Uganda Premier League ng'era zagenze maaso n'okuba nga zikikola. Bwe nkuyisako mu results nga bwe zasoose okubeera nga sinaba kuba nga nkutwala mu ttiimu ezasoose okwalifyinga mu kibinja ekyo, ttiimu y'abanaffe aba Young Elephants yagenze maaso n'eba ng'ewuttula Mbale Heroes goals 7 ku bwereere. Bright Star no yagenze maaso n'ekola amaliri ga 0 Bright Star yagenze maaso n'eba nga ekubwa Ntungazas goals 2 ku bwereere ate nga ttiimu y'abanaffe abakinda Boys yagenze maaso n'ekola amaliri ne ttiimu eri ey'Akataka. Kigezi Homeboys yagenze maaso n'ekuba Blacks Power jjukira nti bano ababiri be bakulembedde era nga bagenze okujja mu mupiira guno nga ttiimu y'abanaffe aba Blacks Power esinga Kigezi Homeboys obubonero obwabadde busatu bwetu, wabula omupiira gwagenze okugwa nga Kigezi Homeboys egukimye era n'egukuba goals 2 ku bwereere. Onduparaka yakoze amaliri ga 0-0 ne ttiimu eri eya Paida Black Angels ng'ate Paida Black Angels nayo yemu ku ttiimu ezibadde zirwanira okuba nga zijja mu kibinja ky'ababinywera. Nebi Central yakoze amaliri ga goal 1-1 ne ttiimu y'abanaffe eyo abakatira ate Bunyarugulu yategudde Iganga United goals 2-1. Kalo Kalungi yagenze maaso n'ebanga nayo etegula omupiira gwayo ewaka ng'eyitibwa ttiimu y'abanaffe abo aba Wakiso Giants. Ekyenjawulo ekiri mu kibinja kino ye ttiimu y'abanaffe eri aba Blacks Power wamu ne ttiimu eri eya Kigezi Homeboys nga bano bonna batudde ku bubonero 5-1 zezimu ku ttiimu ezasoose okwesogga ekibinja ekyo ekya Uganda Premier League nga bano bombi bali ku bubonero 5-1 ate tekyali ayinza kubanga abajjayo. Kitegeeza nti ku bantu abana ababa beetaagibwa oba ttiimu zennya eziba zirina okwesogga ekibinja ekyo, jjukira nti ttiimu zinnya ze zijja mu Uganda Premier League ate ttiimu zinnya ne zisalwako ne zijja eno mu mpaka eza Big League ng'ezimu ku ttiimu ezasoose okukwalify nga ye Kigezi Homeboys wamu ne Blacks Power. Antungaza zino naye yagenze maaso n'okuba nga agoba omupiira gwe goals 2-0 w'otunuliramu embeera nga weeri Ntungaza kati naye alina obubonero 5. Kataka no alina obubonero 46 ate nga ne Bunyarugulu alina obubonero 46. Paida Black Angels wano alina obubonero buli 45 nga Paida Black Angels atudde mu kifo kya mukaaga ate Bunyarugulu atudde mu kyokutaano. Otunuliramu embeera nga weeri okuva ku Ntungazas otuuka ku Paida Black Angels ali mu kyomukaaga, bonna buli omu akyasobola okukikola n'abanga yeesogga empaka ezo eza Uganda Premier League. Senga abana babasambye fixture yaabwe eziddako ebbiri, jjukira nti zezibulayo okubanga ttiimu zino zigenda maaso n'okubanga zeesogga empaka ezo. Bwe nkujjako mawulire nga we gali wano mudamu ggwanga mba nkuvuga ne nkutwalako mawulire wali agali wabweru w'eggwanga naye nga jjukira liigi ezisinga obungi zigenda maaso n'okubanga ziwunzika emipiira. Twagenze maaso n'okubanga twekenneenya olunaku lwa Saturday ttiimu y'abanaffe liigi y'abanaffe aba Germany yagenze maaso n'okubanga ewummulanga wano Hurricane mwe yakoledde amakula ag'okubanga yagenze maaso n'okubanga yeetaba mu goals 36 mu ttiimu eyo zagenze maaso n'okubanga ateeba. Ttiimu y'abanaffe aba Italy nayo oyinza okugamba amaanyi gagiggwa dda okusinziira nti Inter Milan yagenda maaso n'okubanga etwala ekikopo kino dda wabula basamba busambi kumalayo mu mipiira. Liigi ya Spain nayo oba ogitunuulidde ogenda maaso n'okubanga olaba nti ttiimu era yagenda maaso n'okubanga ewangula omupiira ttiimu y'abanaffe n'aba Barcelona ate ng'era babulayo omupiira gumu. Wekutwalako mu mpaka wezagenda maaso n'okubanga zitojjira ez'ekikopo kiri ekya FA, jjukira nti ttiimu ezisinga amaanyi ezisinga obungi zaali zaavaamu wabula abasobola okugenda ku final kwaliko ttiimu y'abanaffe aba Man City wamu ne ttiimu eri eya Chelsea. Chelsea no si ttiimu nnyangu nnyo ya kusamba naddala mu mpaka ezo ez'akamalirizo oba ziyite finals, wabula yagenda maaso n'okubanga ekola ennumba ez'enjawulo newankubadde nga ttiimu y'abanaffe aba Man City ng'eyita mulenzi ono Anthony Semenyo yagenda maaso n'okubanga bategula goal 1 ku bwereere, wabula ne Chelsea yalinayo emikisa gy'oyinza okugamba nti gino gyali gya nkizo wabula teyasobola kugenda maaso n'akuteeka mupiira mu katimba. Kino nno kitegeeza nti ttiimu ya Man City kati ebikopo 2-2 beddu byegenze maaso n'okubanga ewangula season eno ate nga n'omukisa okuwangula ekikopo ekyokusatu eguyina okubeera ng'ecompletinga eyo gy'oyinza oyita domestic treble. Jjukira nti trebles ziba 2, tubeerawo ne international treble eri nga egatta empaka ezo eza Champions League oba giyite Europa League. Wabula
Man City yo egenze newangula ebikopo bino bibiri ebiri ewaka ng'ate n'omukisa ogwo ogubba ku Arsenal ekikopo ekyagwina. Bwe nkujjako mu mpaka ezo nga bwe zaagenda maaso n'okubanga zitojjereza FA gwe mupiira gwokka gwe twalina e Bungereza, twagenda ne tukola mu mpaka wali eza Premier League olunaku olw'ejjo. Olunaku olw'ejjo emipiira gyabeeredde ddala mingi nga Man U yasoosewo ne ale kick-off, omupiira ogwo ngenda banguddira, ate olw'eggulo ku ssaawa 1:30 ttiimu y'abanaffe aba Newcastle n'ebanga eyongera okumenya emitima gy'abattiimu y'abanaffe bali aba West Ham we yamukubye goals 3-1 n'ogwo ngenda banguddira. Ttiimu y'abanaffe aba Brentford yagenze maaso n'ekola amaliri ga goals 2-2 ne ttiimu eri eya Crystal Palace ng'ate Brentford twabadde tuginamu essuubi lingi okubanga ewangula omupiira ogwo ewaka. Ttiimu y'abanaffe aba Everton yakubiddwa goals 3-1 nga ttiimu y'abanaffe aba Sunderland ekukima awo ku kisaawe ky'abanaffe aba Everton kye tubadde tulowooza nti si kyangu nnyo okuggyako win. Ttiimu y'abanaffe aba Leeds yeeyongedde okulaga amaanyi ewaka we yategudde Brighton goal emu ku bwereere, ate ttiimu y'abanaffe aba Fulham yagenze maaso n'ebanga ekola amaliri ne ttiimu eri eya Wolves ga goal 1-1. Bwe zityo empaka eza Premier League ezagenze maaso n'okubanga zitojjera, wabula ekyasinze okukola amawulire gwe mupiira guno ogwa Newcastle nga abasambi bangi bagenze maaso n'okubanga basiibula mu mpaka eza Premier League okugezamu eyo geemu yennyini. Twalabyeko omulenzi oli Trippier ng'agenda maaso ye kapiteeni w'abanaffe aba Newcastle ng'agenda maaso n'okubanga azannyibwa omupiira gwe ogwasembyeyo. Ttiimu y'abanaffe aba West Ham yakoze ennumba ez'enjawulo okugezaako okukumaakuma oba okwesitula esigale mu kibinji ekyo, wabula Newcastle teyayagadde kubeera ng'emanya we yamuutudde goals 3-1 era kiri confirmed nti ttiimu kati eya Tottenham Hotspur ku lunaku olwokubiri jjukira nti egenda ba ettunka ne Chelsea yeetaaga bwetaazi draw okubeera nga esigala. Jjukira nti ttiimu y'abanaffe aba West Ham yagenze maaso n'ebanga ku mipiira 2 ku egyo gye badde buzaayo ogumu bagikubye, kati newegenda maaso n'okubanga egoba eba yenkanankana na Tottenham senga Tottenham eba egenze maaso n'okubanga efuna akabonero mu mipiira gino ebiri gyegenda okubanga esamba. Ttiimu y'abanaffe aba Man U omupiira guno gwabaddemu bingi nnyo by'oyinza okugamba nti Man U egenze maaso n'okubanga ekyusakyusa. Jjukira nti gwe mupiira gwabwe gwabadde gusemba ewaka sizoni eno nga Man U yagenze maaso n'okubanga esamba bulungi ate n'eteekawo omutindo ogw'enjawulo we yagobye omupiira guno goals 3-2. Ekyenjawulo ekyagubaddemu nti omulenzi oli Bruno Fernandes yabadde anoonya assist ye eya 20 oba 21 asobole okubanga amenya likodi y'abanaffe abo Thierry Henry wamu n'omulenzi oli Kevin De Bruyne ali mu ttiimu y'abanaffe aba Napoli essaawa zino, wabula teyasobodde kubanga ayisa likodi yaabwe, wabula yagenze maaso n'okubanga agyenkanankana ate ekirabo kye ne kimukwasibwa we yakoze assist n'asaza omupiira ogwo Bryan Mbeumo gwe yagenze maaso n'okubanga ateeba bw'atyo ne yenkanankana ate ekirabo kye ne kimukwasibwa oluvannyuma nga game ewedde. Michael Carrick yasuubizza, jjukira nti ono yakagenda maaso n'okubanga asayininga endagaano empya ng'omutendesi w'abanaffe abo aba Man U, ate yagenze maaso n'okubanga asuubiza Man U ensi n'eggulu. Twalabyeko omulenzi oli Casemiro ng'agezaako okubanga asiibula abanaffe aba Man U era nga tagenda kubeera nga asambira Man U omupiira sizoni ejja. Bwezityo empaka eza Premier League we zatambudde olunaku olw'ejjo, wabula olunaku olwaleero waliyo omupiira gw'oyinza okugamba nti gwe gumu kugisalawo kutya bwe bagaba ekikopo. Omutendesi oli Pep Guardiola yagenze maaso n'abanga asuubiza abasambi ba Burnley amasaawa buli omu singa banaaba bagenze maaso n'okubanga bakuba ttiimu y'abanaffe aba Arsenal. Jjukira nti omupiira guno gusambibwa olwaleero ku ssaawa 4 ng'ate ttiimu y'abanaffe aba Arsenal yekyazizza ttiimu eno eya Burnley. Bw'otunuliramu ensisinkana zaabwe nga bwe bagenze maaso n'okubanga basamba ensisinkana 10 ezisembyeyo, ttiimu y'abanaffe aba Arsenal egenze maaso n'okubanga egoba emipiira giri 7 beddu, wabula ttiimu y'abanaffe aba Burnley esobodde okubanga eremesa oba ekolayo amaliri just gali 2 ate n'egoba omupiira guli gumu. Kati ekibuuzo kiri nti ttiimu y'abanaffe aba Burnley enaasobola okugenda maaso n'ebanga kuba ttiimu y'abanaffe aba Arsenal? Nze naawe. Wabula olunaku olwaleero okugezaako okubajjukiza nti ttiimu y'abanaffe aba Burnley wiini ey'emu gy'erina mipiira 10 gino gyesembyeyo okubanga esamba Arsenal yajja nga ttiimu y'abanaffe aba Arsenal we yali ekyaza omupiira gwayo ogw'ebikumi 400 awo ku Emirates Stadium. Jjukira nti ttiimu y'abanaffe aba Burnley ono yagenda maaso n'okubanga ategula Arsenal goolo yali emu ku bwereere ng'ate goolo eno yali yakyeteeba. Omulenzi oyo Granit Xhaka yagenda maaso mu ddakiika eya 58 n'abanga afuna red card
mu ddakiika ey'ensanvu Aubameyang yali akomyewo okubanga adifendinga ekkoona eryo wabula ne yeesanirira omupiira ne gugenda maaso n'okubanga gukwata oludeeya. Ye wini y'abannaffe aba Burnley abo gye bagezaako okubanga bayina. Jjukira nti omupiira guno gutunulirwa nnyo ng'omwangu naye ate gwe gumu kugisalawo oba Arsenal etwala ekikopo oba tekitwale. Wabula nkujjukizzaako nti wini ya Burnley yajja ku Emirates era nayo esobola okubanga ehaminga Arsenal. Sigenda banga nsukka wano mbadde ne munnange Mukiibi Samuel Kebo ku kamera nange Emute Jonathan okubanga tukutusaako ebyemizannyo bino mu Sure Sports. Mubeere bulungi tusinkane olunaku olw'enkya mweraba.